Bobiwine Robert Kyagulanyi Nabagamba embaga Bobiwine abatawanya ne bwaba taliiwo kikwewunyisa bali kumenya bantu bamenya container z'abantu ezemanyi ngu container n'amayumba g'abantu ge bagamba ngu gali mu kkubo bintu byaba NRM mayumba gaba NRM naye n'osanga omuntu owa NRM oba ali alulime n'omulizise bye babyogera agamba Bobiwine yali amabantu olukwe naye ebiseera bya Besigye bwe yaliwo Museveni President Museveni yali tasobola kukwata ku batembeyi ebiseera bya Besigye President Museveni yali tasobola kukwata container z'abantu ku bintu by'abantu kati oba otegeeza ki oba otegeeza ngu kati Robert Kyagulanyi ye mununuzi eri abantu kati government ne president Yoweri Kaguta Museveni wange ye mutulugunyi atulugunya abantu kyotegeeza kubanga opposition mwebale nnyo mwebalire ddala bali kumenya bantu mutuzanye contempt card ni musirika kati bali mukumenya bantu bamenya bizimbe by'abantu bamenya container z'abantu bono ne bintu by'abantu unosanga olagamba ngu opposition iri lwakiti boogere ki nosanga olagamba namboze mwe wayogera ayogere ki opposition mu lusirika lwerimu ekoze kituufu batya government yeri mu kumenya bantu abagala kusura government already bali mu government ya NRM ba NRM bennyini be bali mu kumenya bantu be baleete biteekateeka kubanga ngo amateeka gaaliwo yes bwebe teeka lyayise lwaki mumenye bikadde kati abali mu government ba minister Baram minister bali omuso omulungamya wa government ba minister ba government ba cabinet ba state minister n'abakungu barala ba RDCs ba RCCs ba piso ba giso bachi lwaki timuvayo ni munyonyola abantu lwaki timuvayo ni mulungamya abantu wawe balina kumenya wewe batalina kumenya lwaki bamenye bizimbe ebikadde nanga kazindalo kayisemu leero nange kandiiriddemu nze ndagawa kati wali wali awagamba tibinkwatako nawe uwo bajja tokitegede nawe uwo omanyi muna Uganda muntu muzibu batya yarowooza tibinkwatako tibikukwatako kubanga tebanatuuka wuwo tibikukwatako kubanga ekikwekweto tikinatuuka wuwo kati gwe atali serious atamanyi ne bigenda mu maaso NRM yange bali mu kugikuba ku ttaka neligase yaayo kubanga omuntu abadagamba muzeeyi yaleeta emirembe neebaka okyebaka you are creating IDPs internal displaced munda
Gomanyi kye kitegeeza kuzimba ennyumba. Omanyi kye kitegeeza kugula poloti. Omanyi kye kitegeeza kusima omusingi n'oyimirizako akayumba. Naye ebintu biri serious. Biri serious. Now, kiki ekiddako? Kiki ekiddako kambabuulire bugenda kufuna ekintu kigwe wano. Batya. Kweri, oba kigenda kugwa batya. Otambula olwaleero osanga sawa 6 gw'ekiro n'osanga obwana butambuza kasooli, butambuza menvu. Bunonya eza uniform n'ebitabo. Kati bano gundi bano ba bloggers ne ba tiktokers jazi wizi jajja. Jazi wizi jajja mwajazinga nachi. Can you come out and speak out? Ni mwogera bye bakola bituufu. Because you are influencers. You can influence anything. Niye muli eyo mwogera ku mabina. N'abapisa amabeere. Mwe. Emitwe muyina gyaki. Muli bagezi kuki. Ramadhani Ngobi yagambe twagala kuteeka business in orders. Ramadhani Ngobi omutestes Minister of Finance oyina business. Ramadhani Ngobi Ramadhani Ngobi genda osome history ye. Abasajja bagala government batamenyese. Otekere kintu ekyo kubanga muli mu nsi yawe. Webakootya abalala bakaaba. Webakootya abaana abo oli mu kuba checking bw'obabika. Bw'ogula biduve bipya. Naye abanamwe bakaaba. Bwe bwoyongera kugula security alarm n'embwa enkambwe kukuuma makaago amalala mugamenya. Owulira? Bwolaaje ekiri. Yeah? Bwogula embwa enkambwe bwogenda ku mapoliisi ne ba RDCs musaba security muli mu threat baba wabakuumi bwe mumenya amaka g'abala ne business bw'abala. Ogobya abantu mu kibuga batembeye. Kati mutegede mwa bamaduuka batembeye bali bakasitoma bamwe. Tebali batembeye. Abantu se bimuga bagenze mu bizinga enyanjo gigadde. Ali ku kizinga adduka dakorokaro. Yapangisiza ka container bamuge kajeewo. Aya. Ekidako ki? Ekidako chichi. Gumite oba umite. Kati waliwo yagambe wano omusajja oyo ayogera ng'asaaga naye abeera serious. Nseka naye mkaaba mbeera serious.